mwenda ne article 269 of the constitution nagende tekeri okubiri nalite tekedala yaga okuleta eriko era amendment bill eregera mubiri abimwenda negone ya constitution the presidential elections amendment akutusamu enonda ya president the electoral commission amendment bill okutunulira akajiko ebyokulonda butabe mu kyekubirira the parliamentary elections engeri kulonde abakaji balonde bamu aba parliament nalyo bagalireta the referendum and other provisions amendment waliwo akaluko ekikunga yaga katunulira muko n'obuwairo obulala bugenda mukaawo the local government amendment bill eteeka likwatagana ku government ez'ebitundu walaga kubanga likwata muko ne political parties and organization amendment bill agakola ennongoosereza mu ngeri ebibiina by'obufuzi bitambulamu n'engeri ebyeteekateeka muko agakola ennengeesereza n'alyoka ateekako wano wansi this is to request you for space on the order paper for their consideration by the house agafunayo mwaganya mubiteese nga speaker ayita byagenda kubanga bateesaako abitunule muko omanye teeka eryo so Mathias Mpuga yagenda okubanga aleeta ebintu ebyo omanyi etteeka eryo limuwaakaganya akkirizibwa okulisoma biiru eno oba okuleeta ekiteeso kino nga akkirizibwa okustepinga aside akokola byasaba nti nsaba okkirize mbeere ku mabbali wa parliament awabeera ex officio abasabye agende mu luwummula abeera ex officio so fe nze nyakubuulira bannayuganda abatuwuliriza nga owuliriza NBS nti Rockie ekintu ekisinga obukulu mu nsi muno kwe kibayita okuswala ng'olina gw'oswalira okuswala singa olina gw'oswalira okuswala gwe mwennyini okuswala ne bagamba Lubowa nga aswadde nnyo olina okuba mu n'omutima oguga nti bannaye nga nswadde banaawulira batya nze nzenna ekyo kankireke ekyo kankole ki nkireke waliwo ogambire nti owulira bokogeddeako omanyi kitegeeza nti essaawa etuuse nti ono ayaga kuleeta nnongoosereza mu kulonda kwa president bamulonderawa awo abantu bonna we batadde amaaso oli lumu ye ayagala leader of opposition ebibiina byonna ebyobufuzi ebiri mu opposition bimukubeko akalulu lumu gy'aleeta yalumu eddusa emisinde tegibanga nawo kati ono Mpuuga yabadde emayuge omanyi abantu bannayuganda obuzibu balina bakuwudiza Rockie kankubulyeko ekintu ekimu ku bannayuganda baagala nnyo balimba baagala nnyo abantu abo abawuddiisa n'okubagwagwawaza okugwagwawaza kumanyi deception okugwagwawaza ne bakuleka mu mbeera eya mu luzungu bakita deception olina akuleka awo oli akusiriwaza ate nolowooza nti kyoliko kyekituufu n'olowooza ye kyaliko kyekituufu kumbe mbula bagwagwawaza yabalabirala mu nsi muno weewalanga nnyo okugwagwawaza nti lumu opposition mu courts yes ne Mpuuga waki opposition Mpuuga yabadde mayuge ne waliwo abantu aboogera ebigambo ng'oli yabadde amanyira kabaka oyo minisita wa president Museveni yani nze omanyi ku kyakabaka sizanyo w'ebyettaka ng'olaba abantu abamu basaana beddeko ebbanga Mpuuga lyabadde mu opposition nga tabireetanga ono Kyagulanyi amala mufuumuula n'akiraba kati bayina obuzibu bw'oleetera amateeka mu busungu they misunderstand you abantu bakutegeera mu ngeri ndala nti oyinza okuba oleeta etteeka nga olinamu embeera noga nti electoral commission eno balina kulondebwa mu palamenti oba seekyo balina ofuna abantu ab'ensonga ne bagibeerako nga tebanakyekubirira oba nagendanga ng'olina ebintu byoleeta abantu bakola ki babiraba ng'ate bikulu naye kati gwe boogamba kanyiiza oli tekikuyamba waliwo omusajja ow'amaanyi mu ggwanga yaleeta etteeka ne limusiba lyaligira musibisa yalireeta tamanyi public order management bill nefuuka act yafuuka etteeka yamukwatiramu nga yesimbyewo kuwa president
nenga yali akipushinga amateeka muzibe tegaliko mu manyi abantu benna abyogera bino bajja gamba Lubowa ayogera biki kibanga bano bannayuganda basanyukidde district empya nga n'enkadde ziremye okutambula anyway nabawulidde ku bukyeyire nga bakuba n'amasimu bakubye programu yaffe y'okumakya bukyeyire amasimu nga mbawulira tamalina kumanya nti ebyo namusolo bagenda gubajjako ffe tulwana kendeeza bano baagala kwongerako administration units nyingi nga bannayuganda balina burden balina obuzibu bafuna obuzibu oziteekamu ssente omwana wange ajafuuka kaawo oli ajafuuka RDC oli ajafuuka bebaliko ebyekisirusiru naye nga tomanyi nti bagenda kusoloza musolo muki mu bantu wano bakugamba tuleese district eziriwo zikoze eki zikola ki ye funding yazo bane ku funding kubanga ogwo musolo gwaffe gweze baliko ze bagamba nti bakusembereza obuweereza okumpi zikoze eki abakulembeze balonda balina kye bakuyambye ate kyagala ndala ontegere kigamba nsobi ku nsobi obuzibu bw'abantu tebategeera bintu bino nti kati yes nti kati ewalukuba bafule district walukuba bagijje ku gundi bafule district yejinja district yebaddewo mwetambulira yefuniye mu kiki kasolo meya ne wa mikolo bafuniye mu abampulize bajana kunyiga ne banyige kasolo meya ne wa mikolo ontegedde nkuwulira bameya bedda bayinanga basajja bali ba action naye kati bagamba nti kasolo bamugamba amaaso goteekako tosaako mikono nti kasolo amufuga meya waffe yesite kiraka byenjogera bituufu ebiri bwe kiri kyovula meya w'e Kampala emirimu gyamulema baba mu kulwanagana buli kaseera ne bagundi baayo bani bagundi ba director aba Kampala balwanagana buli kaseera edda nga beewaayo bw'atambula mu kibuga olaba meya akola ki era n'abantu kasaba baddukanga ne bagenda ewa meya nga meya zibeeyo we bagitegeka eba ya meya naye kati kasolo bamunyigiriza talina maanyi ne bw'ogamba kasolo ebizibu ebyenkanawa ontegedde gemateeka so bwe tunagenda mu maaso nga local government tugitta kasolo asobola okusoloza emisolo gyenkanawo era aweereza central government nemuddiza okusinzira ku budget ontegedde nkuwulira kyovula wanze sina kye munenya kati kasolo munenye eki alina buyinza ki kati abantu bagala mazima ago era osanaga Lubowa awolereza kasolo kubanga uwongo bwabwe kibula bwozesa baga kulowooza bwe batyo bano basimanyi meya w'e Kampala tebalina maanyi chairman 5 talina maanyi kawa musinga sebo genda okinoonyereze bwe kityo bwe kiri anti kawe yasalawo bano bagenda mu technical batula mu nkiiko zammwe ze mwatulangamu ewalukuba ne muyisa ebiteeso byammwe ne kawo nga manya gundi nga mwayinanga gundi mwayina town clerk mwamuyinanga ewammwe division clerk ne mutuula awo ani asalawo division clerk yamaliza nga yabasalirangawo awabula council anti kati bwagiwabula ne biggwa bitya era awabula ku ekyo kiri mu feva ekyo kyategeera lwakubakati waliwo ebiseera ebyalimu nga mubba mwenna nga tukola ffenna sigamba mmwe ngamba ebiseera byaliwo edda nga bakansala batekiniko beekuba ne tekiniko ne batunda amata agenda ewalukuba amataka gali agenda ewalukuba walukuba yokka gendayo olabe buuza abaaliwo waliwo n'omuntu ewalukuba tasobola kwesimbawo kati buli lwajja mukaluba mukuba mukazi musajja buli wajja mukaluba mukuba ati yabba amataka anti kati luli mu biseera byabwe babbanga maki amataka kakati ne baddirawo ne bategeera nti bano beekobaana ne babba ne bakwasa obuyinza ani tekiniko kintu kyakyuka kati lwakuba bannayuganda babuulira amazima naye lwakuba tebagagala kasolo talina maanyi naye walinga meya anti mikolo kasolo wa mikolo mumuyita buyisi meya jangu najja musajja watu bamusiba emikono naye lulinga mugamba nti meya twagala kkubo balikole ne balikola naye kati bawandiika mbaluwa 18 wali omuzungu akiyita gundi bureaucracy
bureaucracy biita miterera mingi sikutula mu kisenge kyo n'osalawo mulembe gwakyuka gwokimanyi nti bana bali kumpi ne President Museveni basinga ba meya amaanyi lwaki anti kati bo balina budget they run a budget Kasolo alina budget gyasobola okutambulirako nga ye kakati bano bampuuga baleeta bya kitumbaavu tebiri mu makulu in short wakinjogedde ebigambo ebyo byonna bajja kugamba Lubowa atandikidde wampuuga ate amalidde mu Bakasolo kyenkulaga kiri nti obuyinza bano tebayina baberawo nga picture kati ne parliament nayo kati gankubuulire ngoli mwano ba MP tebakyalina buyinza akadde katuweddeko ebyo bigambo bya muntu ono so okitegedde si bigambo bya NBS radio ba MP tebakyalina ki tebayina buyinza kati bakolayo ki ba MP njaga otunulya igeme waluli na igeme waluli babamuuko enjawulo waliwo enjawulo nti honorable igeme edda namulabanga naye kati ba honorable igeme balina kye bagenda ne beegayirira nnyo okubawulira nti Uganda wetutuuse kati awo Kasolo you have to go down okutuukiriza you have to go down the MPs have to kwegayirira basajja battu no oyina agamba bannange oluguudo lwange lufu bannange munyambe na olina agamba ndi gutompagira kale kankuweeyo ko tompagira takuwa tomuwagira oyina kubanga omuweweeta kundi bo down kino nkyogedde mwalaali gwe boza ba MP bali mbulumi tobulabanga nako kakati bagundi bano bano bampuuga erumuwaako is it necessary bajje mfojo kweyisa eri ebbali bajje bagambe bugambi nti bannaye president balondere mu parliament kigwe okusinga okwetooloola simanyi leader of opposition simanyi biki mukoone wali tekikola makulu naye ate nze amadvising nti mathematics gwe bakozesa bulijjo bakozesa oyo yuwa bulijjo basigale bulijjo president mulundi nga bulijjo ebimu naye kati omusajja wattu Mpuuga manya balowooza nti ono mulwanisa ono yagenda okubeera leader of opposition paka kati kyovula njaga baleeta etteeka ng'abadde owokubiri mu kalulu agenda straight mu parliament ekyo kiryoke kiremena kubaako okubaka kalulu naye bw'ogamba nti afe twagala leader of opposition kubanga Kyagulanyi alina okuba mu parliament by the way singa tugenda kugundi Commonwealth amateeka gaayo bwe batambula parliamentary nga bwe kiri mu Bungereza nga tumaliriza bannayuganda babulira ekintu kino tuddeyo mu magezi gaffe tulekerawo okukozesa amateeka nga tukozesa busungu kuba tekiyamba bano abakulembeze beewa ebitiibwa Rockie nzika nkubulira MP babeega basajja battu basaasira ogenda omubesimu musajja wattu ng'olina omusaasira alina constituency abantu bamugamba nti bw'otuuka mu parliament wagala nguudo zaffe ziteeseeko amalwaliro tuli bubi amazzi tuli bubi naye bw'atuuka wali alina kuweweeta kundi kino kakibamuwulire tebasobola kyogera era nkyogedde bajja kwekubira amasimu tweyanziza nnyo mwebale kutuuliriza program evening drive lyanda kulyanda tugituusiza Bakasolo tebakyalina buyinza mweraba basitekiraka ebabuyina Programu yo evening drive lyanda kulyanda mwovulira amawulire sawa ku sawa